أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. amatendo amajjivu gatenderezebwa n'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala akyatuwangaziza nga tukyali balamu. Tumusaba asebingira n'emirembe ku mukama waffe Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Tumwebaza owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala ku lw'obulamu bwakyatukuumidde. Tumusaba ekyengero ekyo kyakyatuwadde abeere nga atuyambako tukikoleremu ebyo ebinaatugasa nga tumusisinkanye. Olunaku olwaleero lwakubiri, tubeera ne porogulaamu ey'okuddamu ebibuuzo ne Sheikh Abbas, Director wa Mukono Islamic Institute. Weeks nga bbiri emabega porogulaamu ebadde eyimiriddemuko olw'embeera Allah tabaraka wa ta'ala zeyatuleetera, twafunamu okutaataaganyizibwa, naye alhamdulillah olwaleero Allah atuwadde obusobozi, tugenda kubeera nga tubeera ne porogulaamu yaffe biidhini subhana wa ta'ala. Ngenda kumusaba Sheikh abeere nga ababuuzaako abatuuseeko n'obubaka obw'enjawulo biidhinillah, ate tulyoke tuyongereyo n'ebibuuzo byaffe biidhini subhana wa ta'ala. Wa barakallahu fikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وصلوات الله وسلامه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أبوليزا من أبوليزا روضة إسلام ميديا n'emikutu emirala twala omukisa guno babuuzaako nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Tumwebaza ekitiibwa Allah, tumutendereza atuwangazizza n'atutuusa mu kiseera kye tulimu. Tumusaba Allah atusomose ebizibu ebirala bingi. Tusaba Allah okusaasira ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nkuutira omwoyo gwange n'egyammwe okwongera okutya Allah, ng'era bwe tutetenkanya edduniya tuwangaale, tutandikirewo okutetenkanya akhira tusobole okubeera tugisomoka n'okukola emirimu emirungi, na bwe kityo okweresa ebyo Allah tabaraka wa ta'ala byatuziiza. Mbakakasa nti buli anasinkana Allah nga mukozi nga yakola ekyo Allah kyemulagira, Allah tasobola kulyazaamanya bitonde bye. Ate anasinkana Allah tabaraka wa ta'ala nga teyafaayo ku ddiini ye, agenda kusanga ebyo byabadde akolerera. Tusaba owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala aleme tunakuwaza olunaku lwe tugenda omusinkana. Ekyo nga kiwedde, qawlu egamba nti alhaqu walbatil la yastawiyan. Amazima n'obulimba tebisobola kwenkanankana. Alhaqu ge mazima, walbatil bubaita obulimba, obubuze obujjudde buli nkola mbi. La yastawiyani, tebisobola kwenkanankana, la fi dunya wala fi akhirah, si ku nsi kuno newankubadde kuki ku akhira. Owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala mu Qur'an yatulaga nti amazima gasigala mazima,
newankubadde nga waliwo ababa bagabiseeko n'obulimba busigala bulimba, newankubadde nga abantu babusaasaanya nnyo, era ebiseera ebisinga obungi abantu bakulembeza nnyo obulimba, sitaani ebusaasaanya nnyo. Nosanga ng'omuntu obulimba obwo naye ataddemu ensimbi ze ne kaweefube we okulaba nga butuuka ku buli muntu. Mithaalu dhalika, ekyokulabirako, owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam yasanga obulimba bubuutikidde Makka obw'okusinza ekitali Allah. Wa qabla dhalika, ng'ekyo tekinnaba kubaawo ekyobulimba, kaana hunaalika islaamu, waliwo obusiraamu obwaleetebwa nabbi waffe Ibrahimu alayhi salatu wassalaamu. Wa kaanu ya'buduuna allaha ala diini alhanafiya, baali basinza Allah nga bamusinziriza ku ddiini ya alhanifiya, era abantu baali bakkiriza Allah tabaraka wa ta'ala ebbanga ddene. Ekiseera ne kituuka, wali omusajja omu bali bamuyita Amuru bunulhayyi, yagenda okusuubula eyo gye yasuubula mu Farisi, mu Shaami. Aba ayitaayita n'asanga abasinza ebibumbe, n'atandika okulaba ng'ensinza y'okubeera nga Katonda omulabako ddala mu yeesinga obulungi. N'atandika okuguza Abawarabu ensinza y'okusinza ebibumbe. Bangi mu Bawarabu baava kusinza Allah tabaraka wa ta'ala ne batandika okusinza ebibumbe, amasanamu. Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam agenda okusanganga abantu banyinyiitira mu kusinza ebibumbe, ninga mulimu afdhal annas, abatonotono mu bantu ya'buduuna Allah azza wa jalla, nga basinza Allah. Mithaluhum Qussu oba Qassu bun Sa'ida. Qassu bun Sa'ida kigambibwa eri omu, era bigambo byakuŋŋaanya abantu. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti naliko naye wa ana ibnu 9 sanawat, nga nina emyaka 9. Makulu nabbi yalaba ku Qussu bun Sa'ida nga nabbi alina emyaka 9. Qassu bun Sa'ida oba Qussu bun Sa'ida yalaga abantu nti eddiini ya Allah yesinga obulungi kusinga eddiini y'Abawarabu. Era yaga nti ya ma'ashara iyadi isma'u wa'u, abantu b'ekika kya Iyadi kyenvaamu muwulirize era mutegeere bye mbagamba. Man aasha maata, buli yenna Allah gw'awangaaza wakufa. Kasito kitegeera nti owangadde ku nsi kuno, nawe oba owangadde lunaku, tegeera nti olina okukola ki. Waman maata faata, ate aba afudde kiba kitegeeza agenze eno leva agivuddeko, agenze kusinkana Allah, agenze ku leva endala. Naga nti wa kullu ma huwa atin ati, na buli kyonna ekyokujja Allah kyeyageranga kyakujja mujja kiraba. Sobola okusinkana Allah, waliwo ebibeerawo bingi, n'abalage obujulizi obulaga nti waliyo Allah. Laylun daajun wa nahaarun saaju wa bihaarun tazkharu wa nahaarun wa nujumun tazharu. Naga nti ekiraga nti Allah gyali ekisookera ddala laylun daaju, ekiro ekikutte enzikiriza, n'emisana egiba gutangadde nga gwememudde. N'atugamba Qassu bun Sa'ida wa nahaarun, n'obudde obw'emisana obulaba nga buzze ne bwememula. N'alaga nti wa nujumun tazkharun, era tazharu n'emmunyenye z'olaba ezimasamasa. Wa bihaarun tazkharu, n'amayanja ageesudde. Yagamba Qassu bun Sa'ida, mali ara nnaas yadhhabuna wala yarji'un wa yamuduna wala ya'udun, lwaki ndaba abantu bagenda nga bafa
teri yakomawo batambula tolaba yakomawo gwe baziika aradu bilmaqami fa aqamu gye baalage oba gye tubaziika ne bagenda basiimayo busiimi ne bafunayo obutuuze amturiku hunalika fanamu oba babalekayo bulesi ne beebaka kyava agamba Qassu bun Sa'ida sallallahu musiime yagamba nti abantu abo gye balaga awamu n'ebibeerayo byonna yaga nti wallahi alayira Allah allazi yuhlafu bihi inna lillahi diina huwa khayrun min dinikum Allah yine dini nga temanyi dini ya mwema wa Quraish gye mukola yesinga obulungi okusinza amasana kati omusajja oyo Qassu bun Sa'ida y'omuku afdhazi abantu abatonotono allazina abadu llaha ala dini lhaqi maa wujudi aljahiliya bebasinza Allah tabaraka wataala ku dini entuufu wamu n'okubeerawo kwabaki ku jahiliya ekigambo ekyo kimala okubeerawo bwe kityo nabbi sallallahu alayhi wasallam najja yagamba nti ya ma'shara iyadi madha fa'ala Qassu bin Sa'ida abange mu abantu be Iyad omusajja oyo Qassu bin Sa'ida kyekyamutuka qalu ya rasulallah ahalaka min zaman yabamugati omubaka wa Allah omusajja oyo yafadda nabbi sallallahu alayhi wasallam kwe kugatika anni bihi wa huwa fi suqi Ukadh naliko naye ngaali mu katale ke bayita suuku Ukadh wa ana ibnu 9 sanawat nga nina emyaka 9 wa huwa ala jamalin nga alinye ku ngamiya ngamiya yali njeru nayogera ebigambo ebyo byetubadde twogera nabbi sallallahu alaihi wasallam yabireeta kati nabbi akola abantu bamuwaŋŋangusa paka bwe yagenda e Madina kyembadde njagalamu nabbi akomawo okuva e Madina bwatuuka okuva e Madina akomawo e Makka ayagala abantu abakoolo olw'empaka nga balina kuyingira busiraamu mpaka baagaana okukkiriza mu mirembe ne bamuwaŋŋangusa we yakomawo baali balina okukkiriza kuba ekyo Allah yakimulaganisa naye yasanga amasanamu ge basinziriza emyaka egyo gyonna ng'asongako bisonge nakatiike bw'ati ng'asuula eri nga bigwa eri nga bw'asoma aya ega nti qul jaa alhaqu amazima gajja wazahaqa albatila wazahaqa albatil obulimba wakuggwawo inna albatila kana zahuqa obulimba abantu ne balibeera nga babusiize batya akazigo bugenda kukola ki kuvaawo kati meseji yange baddemu ega nti omusiraamu yenna wolabanga amazima wokola ki wogobereranga newankubadde nga waliwo abasiiga obulimba akazigo bagenda babufaananya n'ebituufu oluusi nga balaba tewaliwo njawulo wakati w'okusinza amasanamu n'okusinza Allah tewaliwo njawulo wakati tugayitira mu buyitizi bababuuza nti lwaki musinze ekitali Allah baga nti ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa fete tusinza amasanamu okujjako getuyitiramu okusemberera eri Allah tabaraka wa taala amazima gasigala mazima n'obulimba busigala buki bulimba. Barakallahu fikum jazakumullah wa fika barakallah. Sababu ekitiibwa Allah tabaraka wa taala tugasse n'ebigambo shekhe byatutuusizaako tugenda ku kibuuzo ekisooka biidhini subhanahu wa taala kigamba nti shekhe assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Shekhe wamma wekibeera nga nabbi Isa alayhi salatu wassalamu teyattibwa ani gwe batta ate lwaki tebamusanga mu ntaana? bwe kibeera nga nabbi Isa teyattibwa ani gwe batta kirambikibwa bulungi nti owekitiibwa Allah tabaraka wa taala mu Qur'an yatuga nti wa qawlihim ala maryama buhtanan aziman
ebigambo bye batemerera Maryamu alayhi salatu wassalam okugamba nti yayenda nazaala Yesu bwali kutemerera nga kirimbo kinene. wa qawlihim inna qatalna almasiha Isa bin Maryama rasulallah n'ekigambo kyabwe nti twatta Yesu mutabani wa Maryamu omubaka wa Allah nakyo kutemerera. Allah kyali ategeeza, Allah kyavaaga nti wama qataluuhu tebamuttanga wama salabuuhu tebamubambanga na ku musaalaba. Sanga omusajja nga wallahi abonaabona n'omusaalaba mbu Yesu bamutira kuki? Amutira ku musaalaba ne bagwetikka. Waliwo olunaku waluyita Good Friday, nalaba omusajja omukulu ng'alina egganduula naye nga yeetisse omuki. Naye tukitwale nti kale kubaffe obusiraamu tetukkiriza, naye tutegeeze nti kale ku saidi yaabwe nga baga nti bamutira kuki? Ku kitaawo kwe bamutira weetikka bwetisi, wati ate nabbi wa Allah oba gwe muyita nti Katonda wamu. Ekyo kigambo kibeera kinene nnyo. Kitaawe bamuttisa ekiso, gwe osigala ekiso teeka mu bulago. Kitaawe bamuttisa kibooko, gwe osigala okola ki? Oba bamuteeka ku kintu kyonna osigala okyeteekako. Enkola eyo si nnungi, newankubadde nga kyali badde kituufu gye bali. Buli muntu yenna alimu amagezi yali badde akivumirira. Newe ekitiibwa Allah aga nti wama qataluuhu tebamuttanga wama salabuuhu Yesu tebamubambanga na kuki? Ku musaalaba. Walakin shubbiha lahum, ulize ekigambo kya Allah, shubbiha lahum. Allah yakwata kifaananyi kya Yesu n'akiwa gwe yayagala. wa inna allazina ikhtalafu fihi lafi shakkin minhu, nabo bonna abaayawukana ku Yesu basseye tebasseye abaaliwo mu kiseera ekyo lafi shakkin minhu, nabo baafuna okubuusabuuza ne omusajja mutuufu sikirabika si gwe bakoze ki. Allah tabaraka wa taala okutuusa bwe yagamba nti bal rafa'ahu Allahu ilayhi wama qataluuhu yaqiina. Allah yasitula Yesu n'amutwala gyali. Yesu tattibwanga, tebamuttanga. Ono abuuza nti ani gwe baawa ekifaananyi? Bigambo biwerako. Kiga baali bamuyita Yahuudha Iskariyoti. Yahuudha Iskariyoti kigambibwa nti Allah gwe yasiiga ekifaananyi kyani kya Isa alayhi salatu wassalam. Ababaga nti Nabbi Isa alayhi salatu wassalam abatambula qwalu ziwerako, aqwalu zaba ahlul ilm, abatambula ne bamusalako ng'alina waali mu kizimbe. N'abuuza abayigirizo bye yali alina, n'abaga nti ani asobola okwewaayo eri Allah tabaraka wa taala, Allah amuwe ekifaananyi kyange, nja kubeera naye mu jjana. Ne beetunulako. Nabbi n'abaddamu Isa alayhi salatu wassalam ani? Ne beetunulako. N'abaddamu ogwokusatu kigambe waaliwo omu ku bavubuka neyeewaayo n'aga nti yenze nze gwe babakola ki? Bawa ekifaananyi ne bamusiiga ekifaananyi. Allah n'ayawula mu kasolya mwe baali n'ayisaamu Isa n'amukola ki? N'amutwala. Wallahu ta'ala alam. Ebigambo ebyogerwa bingi ne riwayati ezisinga obungi ziraga nti omusajja oyo Yahuudha yali omunnanfuusi Iskariyoti. Allah gwe yawa ekifaananyi kyani kya Isa alayhi salatu wassalam. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fiika. Ekibuuzo ekyokubiri kigamba nti Sheikh, mpewo ki emalako wudu? Abuuza nti mpewo ki emalako wudu? Ayinza okuba ategeezaamu omukka. Omuntu bw'avaamu omukka kubayita okufuuwa, oli n'avaamu omukka, omuntu oyo aba awedde ku wuzu. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakiraga mu hadithi ng'atulaga nti okuvaamu omukka kiba kimazeeko eki ewuzu. Ezimu zajjanga isharaati kulaza, endala ne zijja direct. Amma mu isharaati mu kulaza, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yaga nti wi'au sahi, omuguwa ogukwata obutuuliro bw'omuntu, al-aynaani ge maaso ganameka,
abiri nagati faman nama kekakutandanga ne weebaka falyatawadda genda ofune ki ewuzu kitegeeza ki nti omuntu talina kontrol ku kabiina ke ebbanga lyamala nga akoze eki nga ayeebasi. Ekyokubiri ekiraga nti omuntu waba afuuye oba avuddemu omukka ogwo aba aweddeko ewuzu. Waliwo sahaba ayingiranga mu sola nga buli wakutama bwatyo genda ku rukuu kigambibwa nga sitaani ejja nemufuuwa emabega nawulira nga avuddemu ki omukka nawulira nga avuddemu omukka. Akati nabbi agenda okulaba bwati bwayita bwayingira mu sola alaba omusajja afuluma bufulumi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam namugaa nti muganjangu mumuyite. Ne bamuyita. Bwe bamuyita nabbi wafa alaihi salatu wassalam namugaa nti gwe kiki bulwenjira bwenti nkulaba ng'oyingidde ate tugenda okumaliza essola ng'ovuddemu ate mubaka wa Allah bulwenyingira bwenti mu ssola nenkutama ngenda okuwulira nga mpulira nga avaamu ki omukka. Nabbi namugaa nti la takhruju togezanga okufuluma hatta tasmaa sautan okutuusa nga owulidde eddoboozi livuddemu muki likuvuddemu owulidde eddoboozi au tajida riha obanga owulidde omukka gukola kiguunya. Bwomala okiwulira ekyo kitegeeza nti olwovuddemu omukka omutuufu ogumalako ewuzu. So omuntu afunye ekyo amateeka g'eddiini gamulaga nti alina kuddayo n'afuna ki n'afuna wuzu. Bwatu beyigiriza nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era bannawusulu ne bajjamu qaida nti alyaqinu thabit la yazulu bishakki. Eyo qaida usuliya emanyikiddwa nti alyaqinu thabit ekintu ekinywevu ekimaze okunywera n'amazima obadde ne wuziyo la yazulu temala gagenda bwetyo illa la yazulu bishakki temala gagenda ngegenda na muntu kubeera mbu abuusabuusa la tuzimbira ku kituufu kyoyina nabadde ne wuzu naam ozimbira ku kituufu. Okuvaawo kwa wuzu kiba kitegeeza nti kyekizze ne kinyweza omala kunyweza nti ddala saabadde nayo. Kyovola nabbi yagamba sahaba nti la takhruj yadde owuliranga avaamu omukka tumala gavaayo hatta tajida riha okutuusa nga omaze okuguwulira nga guunya au tasmaa sauta oba ng'omaze okuwulira ki ng'omaze okuwulira eddoboozi ti ddala likuvuddemu. Wallahu taala alam. Barakallahu fiika. Sheikh, omusulo gw'omuntu omukulu bwe gutonnya mu lugoye asobola okuywawo amazzi oba ajja mu lugje? Omusulo gwe gumu ku bukyafu obuzibuzibu obuli thaqil bwotasobola kutegeera nti gutonye wano wokka naddala nga gugenze muki mu lugoye. Bw'obanga predictinze ng'olowoozezza nti ddala gugenze wano kwata amazzi oyiwewo okunyirewo ddala. Kwata amazzi ng'erayoza olugoye okole ki okamulewo n'okukamula akatundu ako kakwata okakamule. Osobola okusaaliramu. Wallahu taala alam. N'ekisinga obulungi bw'oba olina alternative ey'okubeera ng'okyusa giramu oluddala olugoye olukole ki olwoze. Wal ilmu inda Allah. Sheikh, omusaayi gw'omuntu singa gugenda mu lugoye nzikirizibwa okulusaaliramu era singa nvaamu omusaayi mba nkyalina wudhu? Ikhtilafaati waliwo enkayana oba enjawukana nnyingi nnyo mba walimu onsonga ekwatagana n'omusaayi. Tegezaamu damul insaan omusaayi gw'omuntu hal yanqudu lwudu omusaayi ogwo gumalako wuzu am la yanqud oba tegumalako wuzu. Bayogera ebigambo bingi ne kawulo esembayo eraga nti omusaayi gw'omuntu tegumalako ki wuzu. Amakulu omuntu bw'avaamu omusaayi ogwo tegumalako ki wuzu. Kyalabwako nga nabbi waffe nga Umar ibn al-Khattab afumitiddwa radiyallahu ta'ala anhu afumitibwa musaayi ne gumuvaamu. Basahaba baligambye nti swala tugiveemu wano wakyafuwadde wabula basigala basaala naye ng'omusaayi bagula bakukoze ki baguyise
ne basigala nga bagenda mu maaso n'okukola n'okusaala. So kitegeeza nti omusaayi gw'omuntu si bukyafu era bwe guba gukuvuddemu. Abamu bagamba nti addamu lkathir, omusaayi omungi naye gubeere mungi oba muki mutono, qawlu esembayo tegumalaako ki wuzu. Wallahu ta'ala a'lam. Wa barakallahu fika. Sheikh omusiramu waba amaliriza iswala n'atoola salaamu ya mukono gumu, kiramulwa kitya? Singa mmaliriza essala ne ngamba nti assalaamu alaikum ku saidi emu, oba ne ngamba nti assalaamu alaikum wa rahmatullah, assalaamu alaikum wa rahmatullah. Salaamu nga tumaliriza essala tusobola ogitoola mu ntoola zino wammanga. Ekisookera ddala muntu asobola okutoola nti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, assalaamu alaikum wa rahmatullah. Ekyo kikkirizibwa wakubadde nga kyalabwako kitono nnyo. Kamalu Sayyidu Salim mu kitabu kibaita Sahihi Fiqh Sunna yaleeta ensonga eyo n'atulaga nti ekintu ekyo kyalabwako, ebiseera si bingi nnyo, amakulu si kirungi muntu kukyemanyiiza kugitoolanga bw'atyo mirundi mingi. Sunna kugitoolayo lwa lumu ng'omalayo eno n'obeeranga okoma we tukomye. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, assalaamu alaikum wa rahmatullah. Tayyib, enkola ey'okubiri era nga nayo ntuufu ye muntu okugamba nti assalaamu alaikum wa rahmatullah, assalaamu alaikum wa rahmatullah. Eyo nayo salaamu bw'ogitoola bw'otyo nayo ki ntuufu, n'otagimalayo n'okoma ku kigambo wa rahmatullah. Enkola ey'okusatu era ab'amazhabu aga Imamu Maliki bagikwata nnyo, kigambibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatoolangako essalaamu saidi emu, assalaamu alaikum n'akomaawo. Fe abaasomera Malikiya twakirabanga nnyo, oli agirabwa ati assalaamu alaikum khalas, tayongerako. Ab'amazhabu aga Imamu Maliki bayina ebintu bingi nnyo nga bituufu, ebimu nga biyinza okuba si bituufu naye nga bagezaako nnyo okubeera nga balondoola ku sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam abangi bwe bagamba. Era ojja kulaba nga bingi nnyo mu bintu ebikolebwa abamalikiya naye nga bituufu, naye ku muntu aba tabimanyi ayinza okulowooza nti biki nti si bituufu. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fika. Sheikh nagamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam. Eriyo abantu Sheikh abuuza nti omuntu yenna awangalidde ku kitundu nga tafunanga kakisa kamanya nti Allah gyali era nga tawuliranga ku bigambo byonna bikwatagana ku Allah, omuntu oyo bw'alifa Allah agenda mulamula atya? Omuntu awangalidde mu kitundu tawuliranga ku Allah, tamanyi Allah, tutandikira eno, fanahnu na'tabiruhu kafir, fetumutwalanga muki mukaafu, tamanyi Allah, tasinza Allah, tafunanga da'wa. Era oluvannyuma lw'okufa kwe bw'aba afudde tumutwala tutya, era ne bw'aba afudde aziikibwa okusinziira ku kyabadde amanyi. Adde amanyi bukaafu bushiriku, tetuga nti aka tumuziike mu busiraamu, la, tumutwala nga bwakola ki bwali. Khalas, ku kiyama kigenda kubeera kitya? Okiyama ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala yamanyi bwagenda okubakola ki okubakola. Ebigambo by'abawalimu biwerawerako ku nsonga eyo.
bangi mu bo bagamba nti abantu abo owekitiibwa Allah tabaraka wa taala agenda kubafuula ng'abaana abato abawewuiki jana. abalamba wali bagamba nti abantu abo Allah agenda kubagezesa, era ekawulo yasinga okusaasaana. Allah agenda kubagezesa ng'abagezesa n'omuliro agukume abaga nti udkhuluha muguyingire, faman dakhalaha aliguyingira fahuwa fil janna, kiba kitegeeza ne ku duniya ajja kuba yali badde mugonvu ng'ababaka bazze yali bagondedde. naye omuntu ajeemera Allah kwolwo ng'amugaa nti guyingire n'agaana, kitegeeza nti oyo agenda kubeera ne ku duniya yali badde mujeemu teyali gondedde bakibabaka, era Allah ajja kuba ng'amwokya omuliro. ekyo weekiri. abo ne bagamba nti yabtalihimullahu tabaraka wa taala bigayiri dhalik, Allah agenda kubagezesa n'ekitali ekyo. bingi ebyogera, wallahu taala alam. tukimanyi nti Allah tabaraka wa taala aga nti wama kunna muadhibin hatta nab'atha rasula, tetusobola kubonereza kitonde kyonna okujjako nga tumaze kitumira omuki omubaka. Allah tabonereza kitonde kyonna okujjako nga kikola ng'amaze kutuma mubaka. era kyova olaba nti communities zonna wekitibwa yagenda Allah atuma ababaka. akati n'abo abantu abatafunanga ku mubaka Allah tagenda kubabonereza okutuusa nga bafunye obubaka bwonna obubakakasa nti waliyani omubaka wano yali tategeezaamu Allah mubaka nabbi kala sobola okutegeeza omubaka n'omuntu azze wano n'awa information n'akulagani Allah tabaraka wa taala. wallahu taala a'lam. Kibuuzo ekiddako kigamba nti Sheikh, lwaki abasiraamu abamu bayisa emikono mu maaso nga bamaze okusoma edduwa ate abalala nga tebagiyisaamu, kiramulwa kitya? lwaki abasiraamu abamu wetumala okusoma edduwa bayisa emikono mu maaso nagati walhamdulillahi rabbil alamin, abalala tebagiyisaamu? kuliko hadithi eri mu sinadi gwa Imamu Ahmad ne mu sunan Abi Dawud nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam kigambibwa kana idha nsarafa min duaihi, bwe yamalirizanga okusaba edduwa ze, jamaa baina kaffaihi, yagattanga ebibatu bye, wa masaha bihima wajhahu, najisa muki mikono gye. era kyovula abamadhabu ga Imamu Ahmad bo hadithi eyo baje hasana ne balabira ddala ti omuntu asobola okukola ki okukikola, era sunna indahum bo bakitwalanga ekiki nga sunna gye bali. ate ba ahlul hadith abasinga obungi balawa hadithi nafu nnyo, teyetaaga kwesembesa ku nsonga ezikwatagana ne ibada. era omuntu teyali kutte mikono n'agiyisa muki mu maaso. era qawulu ffe twagenda nayo yaba ahlul hadith, kuba be banoonyereza be badokita ba hadith abasobola okutegeera obukyamu bwayo n'obuki. so ne kibeera nga okuyisa emikono mu maaso si kituufu olw'obunafu bwaki bwa hadith. kitegeerekese okuyisa emikono mu maaso si kituufu olw'obunafu bwaki bwa hadith. naye abamadhabu ga Imamu Ahmad bo balaba nti okukozesa ebigambo by'omuntu at least tukozesa hadithi nafu, yensonga lwaki ekintu ekyo bakikozesa. naye ekisinga okubeera ekirungi butakozesa hadithi nafu naddala ku ibada. lwaki nabbi Muhammad yagamba sallallahu alayhi wasallam, man kadhaba alayya, yenna nanimbisanga byesoogedde mutaamida ng'amaze okukifuna nti hadithi eyo nafu, falyatabawwa maq'adahu min an-nar, yeteekereteekere ekifo kye muki mu muliro. kati akirese n'otagiyisaamu gwokola ki gwosinga. wallahu taala alam. barakallahu fiika. Sheikh, abakyala tukkirizibwa okutuula ekiswahili mu muzikiti? Swahili fama dhambu, Swahili zambi lyayo ki? omukyala kasabeera nga mutahajjiba akkirizibwa okubeera nga atuula entuula. era omusajja gyakola ki? gyatuula okujjako waliwo entuula nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gye yagaana.
y'omuntu okubeera nga atudde asitami bwati ngaddidde amagulu n'agakola ki na emikono n'agiisa bwati. Ekyokubiri, bangi mu bawali mbagamba nti okusinziira ku nsa n'ensonyi, omukyala alina okubeerako n'entuula eziweesa ensonyi oba ezitamalaamu nsa. Olina okubeerako n'entuula nga tezikumalaamu ki nsa. Amma okutuula ekiswahili kitegeeza attarabbu'u, okuddira ebigere n'obeera nga obivunzeemu bwoti. Tutuulire mukawo tulabe kiswahili. Entuula eyo wabeera nga omukyala mutahajjiba bulungi nnyo, fala baasa bihi, teri kimugaana kutuula ntuula eyo, era tulinawo obujulizi nga egaanibwa. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fika. Shekhe ewaffe gye twakulira ebiseera bya Krismasi twalina baneiba baffe naye nga batuweereza emmere ku Krismasi. Taata yarisiibinganga emmere eyo n'agitereka bwe bwatuukanga obudde obw'ekiro ng'atulagira tugende tugiwe kasasiro. Shekhe, taata waffe kye yakola nga kiramulwa kitya? Amma Krismasi bategezaamu amazaalibwa ga Yesu Kristo oba birthday ya Yesu, era enkola eyo nkyamu nnyo ey'okulowooza nti Yesu omwana wa Katonda omulamu agenda kuzaalibwa ng'ennaku z'omwezi 25. Enkola eyo owekitiibwa Allah yagiwakanya mu Qur'ani nti Yesu si mwana wani wa Katonda. Bujulizi buliddawa Allah agamba nti lam yalide walam yuwulade. Allah tazaala era tebamukola ki, tebamuzaala. Allah lam yalide, tazaala, walam yuwlad, era Allah tebamuzaala, walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah tayina kimufaanana. Abaganda baffe bakola ekintu kinene nnyo umma ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okusinziira ku bigambo bya Yesu. Era Yesu Allah bw'amala omusitula n'amutwala gyali, Allah yasigala abarakaba. Allah gw'abasaasidde n'aluŋŋama ajja kuyingira ejjana, ate nga bangi mu bo baluŋŋami. Era ffe tubatwala umma ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tugitwala mirundi emeka? Ummatu da'wa wa ummatu ijaba. Umma ey'okukoowoolwa beba batannaba kusiramuka. Wa ummatu ijaba ye umma eyayanukula omulanga gw'omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam. Ummatu da'wa eyetannaba koowoolwa mwe muli abakatuliki, abayudaaya n'abatannaba kusiramuka, esigala umma ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akati baganda baffe abo be mulaba mu mbeera eyo y'okubeera nti ffenna tuli mu umma ya Nabbi, yadde bo baajeegaana. Tugamba nti twetaaga okubakoowoola tubazze ku ummatul ijaba, nabo bakkirize omulanga gwa Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam. Wabula mu kubula kwe baabula okunene kwe kugamba nti Yesu mwana wani wa Katonda. Mu Qur'ani owekitiibwa Allah tabaraka wa taala yatuga nti waqaalu ittakhadha arrahmanu walada. Maryam baga nti Allah yateekawo omwana. Laqad ji'tum shay'an idda, laqad ji'tum shay'an idda. Mwajja n'ekigambo nga kiki kinene. Takaadu samawatu, amagulu omusanvu olw'obunene bw'ekigambo ekyo gasemberera, ayatafattarna oba ayanfatirna minhu, okubeera nga geeyuzaayuza. Watanshaqqu al-ardu, n'ensi yeeyaseyase. Watakhiru al-jibaalu hadda, n'ensozi zeemere engule zituyiikeko. Waki an da'u lirrahmani walada, gamba nti omwana wa Katonda azaaliddwa. In kullu man fi samawati wal ardi
byonna ebiri mu nsi ne mu ggulu illa ati rrahmana abeda, byonna bigenda kujja mu maaso ga Allah nga biddu, ffenna tugenda kuba baddu. Kakati olw'okuba nti ekigambo kye baakola kinene, buli kitonde kyonna ekirimu ensa n'obukkiriza kiwulira busungu bwerere. Buli yenna alimu obukkiriza mu mutima gwe, Krismasi buli wetuuka alina kuwulira busungu, okutandikira ddala ku nsozi magulu 7, ensi 7, eggulu, buli kimu kyagala kweyuza lwa busungu, kugamba nti Allah azadde omwana oba omwana wa Katonda omulamu azaaliddwa, kyabulabi. Kakati wekitibwa Allah tabaraka wa taala bwabanga bwatyo bwagambye, kati goba olimu obukkiriza naawe olina kubeera na busungu ku lunaku olwo. Tukubiriza abasiraamu mu kifo ky'okukwata emmere eyo okugiyiwa ne tuduubuuda ne tukola biki, okubeera nga tubeere nga twogerera ddala amazima. Nze emmere ya Krismasi sigikola ki, sigirya. Era tulekeraawo okukolonga olugezigezi, abasajja bategeere nti tukola ebirala tusobola okulya emmere y'ebirala, n'emmere eza ekoleddwa ku kunyiiza Allah tetuyina maanyi gagikola ki, gagirya. Ekyo kivumu. Owekitiibwa Allah yagamba nabbi yagamba mu sunna ng'atulaga nti owekitiibwa Allah tabaraka wa taala atugamba yu'dhini ibnu adam wa yasubbuni ibnu adam, nti omuddu anvuma naga nti wa amma sabbuhu iyayi, oluvuma lwanvuma qawluhu anna li walad, kwe kugamba nti nze nzaala, wa ana Allahu al-ahad as-samad allazi lam yulad wa lam yalid wa lam yulad, wenda yaga nti lam alid wa lam ulad wa lam akun lahu wa lam yakun li kufuwan ahad. Nze bampita Allah omu as-samad yesigamirwako, allazi lam yalid oyatazaala wa lam yulad gubatazaala. Kati buli woli bwagamba nti omwana wa Katonda omulamu azaaliddwa aba avumye Allah ekivumu. Omuvubuka omu namulira nga akuba n'ekifuba nga bavumye kitaawe. Olwo meeting gye twalimu, omuvubuka ne boogera ku kitaawe bubi nga waali n'akuba ekifuba n'abaga nti saagala kudda yo kuwulira amanyiira kitange okuva n'olwaleero kitaawe. Fama baalu rabbi rabbul aba, watya ate taata Katonda w'abakitaffe nga gwe bavumi, kibeera kinene nnyo. So omuntu alina okuleeta n'awulira obusungu n'ennyiike, yadde tetulina kyakukola naye weegatte ku bitonde bya Allah ebirimu obukkiriza, naawe owulira obusungu, emmere eyo beerenga frank eri abantu abagikuwa nti abaayinza emmere ya Krismasi sigikola ki, sigirya. Waliwo abalala abakolonga olugezigezi ku baana. Abaana bange bwe banaalaba baneiba nga bakola ki, nga balya bayinza osaalirwa, abaana basomesebwa tawhidi bebasinga nokyawe ekyo. Abaana mubasomesa eddiini, naye bye musomesa abaana ne gye musomesereza abaana abasiraamu batwewuunyisa. Tusaba Allah tabaraka wa taala atusaasire, ateeke mu mitima gy'abasiraamu okutegeera Allah waabwe. Naye omusajja omusiraamu n'okwata omwana we n'omuteeka mu senti, ng'okimanyi bulungi tebasomeserezaayo ddiini, ng'okimanyi bulungi bakeera kuyimba, bayimba bitonde, bawaana bitonde, ne balekawo yatonde biki, ebitonde. Okimanyi bulungi, notte enzikiriza y'omwana. Amasomero g'obusiraamu weegali, ontulinawo amasomero 2 malamba gasomesa eddiini, standard eri wali, eno muzirimu community weeri wano. Lwaki abaana tobatwala ne basomesa eddiini? Kitwale nga kirigaali, naye abaana ne bwajja buzzi mu ddalasa n'omuga nti okulya emmere ya Krismasi kinene togiryanga. Omwana akomawo wakanaga nti dadi seeka yaga nti tebalya mmere yaki, n'abeera nga yenzikiriza ye. Waliwo akaana kamu kakyalenjinga taata waako,
bagiweereza nikagaano jirya udalasa zino zibatula mu mizikiti seekali yayimuka n'akinyonnyola n'akisomesa bulungi nnyo tekaba nti dadi sigenda kulya bwabanga omwana wa myaka 8-9 akaye sigenda kulya gwe ng'otandika okukolonga olugezigezi nti nja kukola ki so kikola kya bulabe wabula tugamba nti bw'obanga emmere eyo gifunye Allah ng'ageze olunaku olusooka ginoonyeza omukaafu ogimuwa agikole ki agiri ebiseera ebisigadde beera straight forward eri omuntu oyo omuga nti waaye nze sirya mmere ya krismasi sirya mmere ya bikujjuko by'abakaafu. Umaru yagamba iyaka wa ayadi lkuffar, mwewala ebikujjuko n'emmere nabiki ebibeera ku mikolo gy'abakaafu. Fa inna as-sakhta yanzilu alayhim, kuba obusungu bwa Allah bukka ku bantu bonna abajagulizaako abakaafu mu kulya emmere mu kubeera mu bikujjuko byabwe. Fa akhsha an yusibakum, ntya nnyo nti obusungu bwa Allah buyinza okuzingiramu nammwe. Saba Allah ataasa obusungu bwe. Amina ya rabbana. Kibuzo ekiddako kyama nti sheekhe kituufu nti omusajja wange asobola okuneeyambulula mbu just lwakuba awulira nkooye? Sheekhe, obwo tebuba buyaayi bw'abasajja baffe? Omusajja teyeeyambulula. Okweyambulula kubeera kwabaki? Kwabakyala. Era mu Luwarabu bakiyita al-khulu'u, ay tankhalu minhu, aba mukutte n'amweyambululamu. Ate omusajja akola kye bayita at-talaaqu, ye ata omukyala bwabanga waliwo ensonga entuufu ey'okumuta. Amma ensonga gyagambye mbu wankooye bukooyi nga tewali nsonga, la eyo tesobola kuwuddira musajja ate kubeera nga ate omukyala. Bannange, abasajja abakola ebintu ebyo mukitegeere nti nga nammwe bwe muyina abaana b'abandi, ebiseera bigenda kutuuka nga nammwe muzadde abaana bafaanana ngaabo. N'omwana owo bakimukolere. Abawarabu baga nti kama tudaanu, guluma yaguzza, enzi kuteruma kundi. Mukitegedde? Kati naawe kennyini nga bw'oguzizza, ekiseera kigenda kutuuka Allah tabaraka wa taala akugirire ozaala abaana ab'obuwala, obazadde ba Mariyamu ba Khadija bwe bali, Bashira gemanya sige mutuuma olwaleero ennaku zino mwebali, mubazadde naawe bamuwase bamukole kyekimu ekyo. So fumiintirizanga nnyo. Abawalimu waliwo sahaba omu gwe baaziyizangako n'okuwa abaana baabwe ab'obuwala nga ye mithwaq mitlaq, awasa bw'ata, awasa bw'akola ki bila sabab, tayina nsonga. Wasa omwana wa munno muwala alowooza nti afunye okutebenkera gy'oli, wetawe kiseera kitono mbu nkukooyi. Subhanallah, gw'otaakoowa agenda kuvaawa. Abantu Allah yatutonda nga twekoowa, ne tugenda twegumiikiriza mpola mpola tusobole okumalako eno levo gye tulimu. Waliwo levo etagenda kubeera mu kukoowa abantu nga tumaze kukolerera eno nga tuyingidde jjana. Sallallahu atuwe ejjana ataasi. So tweddeku n'abakyala nammwe tubakuwiriza okubeera nti mweddako ku nneeyisa. Waliwo omukyala akutabukira ewaka loga nti la ilaha illallah, ng'afuuse kiki kituufu ng'omusajja bw'agambye nkukooyi aba akoze ki? Aba akooyi. Katugamba tutya nti tweddeko ku mpisa zaffe. Owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam yatulagira okuyisa obulungi abakyala. Yagamba nti istawsu binnisaa'i khayra, bannanga abakyala mubakwate bulungi. Istawsu binnisaa'i khayra, abakyala mubakwate buki? Bulungi. Fa innahunna khuliqna min dhil'i, Allah yabatonda mu lubirizi.
wa inna a'waja ma yakunu a'laha olubirize eno ku nkomero yalwo lwewetamuuko katono fa in aradta an tuqimaha biquwa olwoyagala olugolola n'amaanyi kasartaha ogenda kumenya luki lumenyi tugamba tutya nti ayinza okubeerako ne byakola naye mugolole mu magezi tojja kumenya lubirizi insha allahu taala n'abakyala nammwe Allah tabaraka wa taala yabagamba mu Qur'an ti walirrijali alayhinna daraja kitegeere nti bbaawo Allah yamusukkulumya eddaala ku ggwe walirrijali alayhinna daraja bbaawo ayina eddaala Allah lyeyamusitulako katono tositulanga eddoboozi lyo newankubadde nga bbaawo asubiza n'olyambusa wakati waggulu w'eddoboozi lya bbaawo mutuule nga mukanye ku butakkaanya nga mutudde mu miitingi babiri buli omu alage munne ensobi ate mu bulungi musajja gwe toboggoka nga bakukoonye kubikola ki kubikwatako weddeko bwe kiba kyetaagisa n'okwetonda tewaliwo nsonga egaana kukola ki kwetonda kubanga omukyala kitonde naawe oli kiki oli kitonde. Barakallahu fiikum wa fiika barakallah. Shekhe, olugoye oluliko ekifaananyi zikirizibwa okulusaliramu? Terukkirizibwa kwambalibwa, si kulusalira mu busaalizi n'okwambalibwa terikola ki terukkiriza okujjako daruratul amr nga waliwo ensonga yaki ya buwaze. Singa wabeerawo daruratul amr osobola okugikola ki okujambala. Ekyokulabirako waliwo oluusi abawalirizibwa ku bujaketi, waliwo obujaketi buli awo ne bateekako obufaananyi obwa crested crane ne Uganda Cob nga babuteekawo, naye abamu ku bawali baga nti bwe buba tebulaze feesi maaso tetubutwala bifaananyi kuba nabbi yagamba nti assuratu alwajhi, naye abakirese yakola ki yasinga. Katutegeezaamu ki nti waliwo oluusi bawalirizibwa okubwambala olw'okukola emirimu, okukola emirimu oyasobola okikola, naye okwambala olugoye nga luliko kifaananyi kakibeere kya jjanzi tulwambalanga kya bulabe, kakibeere kya kkovu oba kikere tukola ki tuyambalanga. Muganda wange nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugaana ebifaananyi okubisitula, era Aisha bwe yabiteeka ku lutimbe nga olutimbe luliko obufaananyi, nabbi yamulagira alugyeyo alusaleesale ne balusalaasala mu mbeera efaanana bwetyo. Naawe essaati tukugamba tojambalanga ng'eriko ebifaananyi okuggyako ng'osazeemu kafeesi ako. Wallahu taala alam. Nga beeyikiridde obuki nga tebambadde jiribaabu ennene, sola yaabwe tetuuka. Omukyala bw'ayambala akakaaya obukaaya nga tayambadde jiribaabu, essola ye tetuuka. Etuuka ebbanga lyamala nga gairu shaffaafa, nga tekali transparent, ne waliwo akambala n'owulira nga buli kimu kyonna ekiri munda okiraba n'enviiri oziraba. Eyo sola eyinza okubeera mu lusubo olw'ebigambo by'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti la yaqbalu Allahu salata al-haid, Allah takkiriza sola ya mukyala akuze illa bi khimari, okujjako nga yeetaddeko ekikaaya ekimanyikiddwa. Kikaaya kisobola okubeera ako kayambadde oba ekikaaya ekijjudde, naye nga ayambadde ekikaaya ekimbuutikidde kyekisinga obulungi. Lwaki? Allah agamba nti ya ayyuha nabiy, owange gwe nabbi, qul li azwajik, gamba bakyala bo, wa banatik, ogambe ne bawala bo, wa nisaa'i almu'minin, n'abakyala abawangaalira mu maka g'abakkiriza bonna, yudenina alayhinna min jalabibihinna, basimbeze ebikaaya byabwe ku mibiri gyabwe. So bw'oba ogenda mu sola yambala, era bw'oba ofuluma ebweru yambala ennyambala y'omu. Bw'atyo omukyala omukkiriza bwakola ki wayambala. Wallahu ta'ala alam. Marhaba.
waliwo abazudde system ayambala empale sebo wansi n'ateekako akabulawuzi n'akakaaya oyo kulluhu anwa tabarruj zonna nkola za kumansula era oyo abeera mu mansuzi kyova olaba waliwo hadithi enewuunyisa wallahu ya'lamu sihhatu yaga nti idha ra'aytum almutabarrija fadayiqu alayhi yagamba nti omulabanga omuntu nga mutabarrija fala'anuhu mumukolimire mulabanga omuntu ayambadde bwati mumukolimire fa innaha mal'una abeerako ekikolimo kya Allah. So abakyala mukubire abaana bammwe beddeko ne bayita mu kibuga omulaba yebisa akakaaya ate ngo enaalese buki bukunya yebisa akakaaya yambadde empale aba afunye emisango ebiri. Omuntu yebika akakaaya n'ayambala naki n'empale wansi nga gibalaba abantu. Ekisookera ddala aliko omusango gw'okwefaananyiriza abasajja atashabbuhu birrijali okwefaananyiriza baki abasajja. Nabbi yaga nti la'ana Allahu almutashabbihati mina nisa'i birrijali, Allah yakolimira omukyala yenna yefaananyiriza omusajja mu nyambala. Omusajja kimanyikiddwa mu aada yalika empale wabweru. Ekyokubiri afuna omusango gwa tabarruju wasufuru ogw'okuyita oba okumansula bakuyita kumansula. Omukyala omulungi omusiraamu tayisa mpale ye wabweru kebeere nga mpanvu, wabula bw'aba ayagala ojjambala ajambalirako ekiki ajambalirako ekikaaya. Barakallahu fikum jazakumullahu khair. Naam. Singa ejjama ebewedde essala gy'osaala tulina kukolerako tawuba Allah okugikkiriza. Essala Allah agikkiriza, teetaagako tawuba, wabula ekikukozesa tawuba nsonga emu kulekayo ki jama. Kubanga omusajja omutuufu essala ze zirina kuba muki mu jama. Nekigamba nti olina okukolerako tawuba ku ssala Allah ogikkiriza asika kwa kkulizo. Wekitiibwa Allah agikkiriza, naye tawuba gyokola kusaba Allah nti Allah nsonyiwa ejjama sigikoze eki sigisaadde. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fika. Ekibuuzo ekiddirira ekisembayo kigamba nti Sheikh, nzikirizibwa okusiiba ennaku enjeru zeyatulagira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga buli nnaku 10 nsiibamu olunaku lumu. Nzikirizibwa okusiiba ennaku enjeru Nabbi sallallahu alaihi wasallam zeyalagira nga buli nnaku 10 nsiibamu olunaku lumu. Ebigambo by'abawalimu ku hadithi eyajja mu sunan ng'egamba nti hadithi ya Abu Huraira, Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamugamba era yekenyini yaga nti awsani khalili, Allah yandagira bino Nabbi Muhammadi mukwano gwange yankuutira oba yannamira ebintu bino wammanga. Yabiramirani sahaba, yamugamba mu byo antasuuma 3 ayami fi kulli shahri oba min kulli shahri, okusiiba ennaku 3 mu buli mwezi. Abamu bawalimu bagamba nti hazihi al ayami hiya ayam al bid, ezo ennaku ezo zennaku enjeru. Owekitiibwa Nabbi Muhammad zeyatugamba 13, 14 ne 15. Abamu bawalimu ne balaba nti la ayam al bid lakin kad tasumuha mutataliya, osobola okuzisiiba butataliya 13, 14, 15, oba osobola okuzisiiba nga mukhtalifa nosiibayo lumu lwa 10 erisooka wakati ne ku nkomerero. Ekyo era kyonna oba otuukiriza okusinziira ku mantuukul hadith. Abalala ne balaga nti zino zaawukanira ddala na ziri ennaku 3 mu buli mwezi, nti zaawukana na ziri ayyamu at-tashrik. Wallahu ta'ala ayyama al-bid
wallahu taala alam zezimu ze ayamu ki ayamul bid newankubadde nga endaba y'abaganda baffe mubalaba nti osobola osiiba eno nosiiba wakati nosiiba ku nkomerero tugiwa ekitiibwa naye nga ennaku ze baali bategeezaamu 13 14 ne 10 ne 15 wallahu taala alam. Ado ina kyogamba? Naam. Abuuza muganda wammwe tetwogedde ku bifaananyi ate essaati eriko ebigambo n'essaati eyamusalankwawa mu ssala ziramulwa zitya? Mutuufu ebigambo ebyo bw'oba olaba nga biyinza okubeera nga bikema abantu naddala byebigambo tebirina buzibu naye okukema abantu naddala abakuli mu mugongo bajja kuva ku ssala batandike kusoma ki bigambo byo. Ekisinga okubeera ekirungi kweresa ssaati eyo oba n'ogibikkako ekintu ekitaliiko biki bigambo oba n'okugiteeka wano mu maaso. Oli bw'aba ayagala ebigambo tukubiriza naddala baganda baffe ffenna abali mu masomero ebigambo bibeerengawa mu maaso. Muleke kuddira t-shirt z'abaana ziteekako bigambo muki mugongo. Kyabulabe kiina abantu essala zaabwe zibafuna obuzibu. Eyali badde afuna obutebenkevu mu ssala n'adda kusoma ekigambo sitaani nzibu by'obadde totunuulira ng'oli wabweru w'essala mu ssala oluga nti Allahu akbar ng'obwongo butandika okuvaayo nga bukusika n'omala ebiseera ku bigambo ebisomebwa paka bw'omalayo statement n'ogiddamu ogwokusatu oluusi nga bingi ebikoze eki ebigenzaawo mu ssala. Kati okuuma obutebenkevu bw'abannaffe okubayambako bw'obeerangako n'essaati gy'okoze eki gy'oyambadde ng'ogimanya eriko ebigambo at least gikyuse osaalire ku bikukujju naye nga tokyankalanyiza ssala y'abaani y'abanno. Ekyokubiri, singa omuntu ono ayambala essaati nga yamusalankwawa essala etuuka naye ma alkaraha inda ahli lilm bagamba nti etuuka naye etamwa ssala eba etamwa. Lwaki eba etamwa? Oba ogyemedde nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabbi yaziiza mu sunan omuntu okusaala wa mankabaihi oba wakatfihi khaliya nga ebibegabega bye biri luddawa biri bweru. So tuleka buno vesti bwe tugira obusanga omusajja omukulu sebo ng'ajidde mu kavesti n'ekinu najja n'akola ki nayimirira muki mu ssala. Tuwe ssala ekitiibwa abasiraamu, tuwe ssala ekitiibwa yadde ng'obwerere bw'omusajja bwagambye nti bukoma wansi w'amaviivi ne wansi w'ekkundi bubeera bwerere, naye waliwo ebimu Allah byetuwanga byansa. Ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid, abange mu abaana Adamu mukwate ebyokwewunda byammwe mubiteeke buli wemugenda okusaalira. Amakulu buli yenna agenda mu ssala waalibaddewo n'olugoye nga lwanyirira okufa obufi lugwanidde oluteekaawo mu kiseera ky'essala kyo lw'oba oyambala. Naye abantu baddira ebigoyegoye ebibibibi n'akiteekaawo ekikanzu kyekiwedde ku mpagala kyamanyi nti kyalina ossaaliramu ne bajja tibalinayo bishariya ng'akikooye n'akiteekaawo. Aba agenda okusaala n'akijja manyi eno shariya gye najjako ng'ey'okusaaliramu. La, noonya shariya nga alhamdulillah yeeyo eteekeddwa ossaalirwamu ate nga eteekeddwa ekwatagana n'amateeka g'eddiini, naye kwata ekkanzu nga yeeyo ogiteekaawo nti yo yakukola ki yakusaaliramu okusinziira ku aya. Kiraga ensa muki mu ssala. Tuvumirira abantu abasaalira mu ssalankwawa nga bagenda okusaala essala zaabwe. Ye n'ayambala kavesiti najja akola ki asaala. Tusaba Allah tabaraka wa taala atulungamye era atulongoose. Faddal. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Enam okko enam yero ne red ekikwatagana red la si jukira kuba waliwo obujulizi obulaga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasalirako mu jubba nga ya red
naye bamutunuulako balabanga tanyumangako nga lwe yanyuma ku luki ku lunaku olwo nekibeera nga hadithi weziri ezogera ku ngoye za red naye ekyayero ekyo kyekiriko obujulizi obulaga nti omuntu teyali yambadde ki red yellow throughout nga olugoye lwonna lulimu ki nga temuliimu bukuubo baka kala ndala muntu yali ewaza okwambala ki yellow. Barakallahu fi. Ekibuuzo ekisembayo biidhinillah olw'obudde kigamba nti sheekhe, omuvubuka eyeesibye ku muwala wange nyinza mukola biki oba nyinza mugamba bigambo ki amuveeko? Soka mubuuza ye muwala wa mwagala. Ekyokubiri musiraamu, ebintu ebyo bikulu nnyo. Ekyokusatu alina empisa. Ekyokuna eddiini yeki nungi. Tubuuza muwala we ye akola ki amwagala. Ekyokubiri alina empisa. Ekyokusatu alina eddiini musiraamu. Bwe tukibuuza ebyo nga byonna bituukiridde, kyolina omukolera kwata omuwala oyo mukole ki ya advise y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadithi si bwegamba bannange, idha ja'akum man tardawna anhu dinahu wa khulquhu fazawwijuhu. Buli yenna abajjidde nga musiimye empisa n'eddiini ye, gwe kwata bukwasi muwala wo mukole ki, toyongerako bigambo birala. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti bw'otakikole takun fitna, muwala wo bagenda muzaaliramu awo. Bwatyo nabbi bwe yagamba, kubanga abaana babeera mu myaka egyo abawala obwongo bwabwe si bwe bumu n'obubwo, entegeera yaabwe endala nnyo. Bamala kwekoona ne balyoka bajjukira okukola ki okubuuka. Naye gwe kasozuula nti omuvubuka ono osobola omukwata obulungi n'atereeza eddiini n'empisa, gukwata bukwasi mwana ng'okola ki ng'omumuwa. Ekyo kyendaba ky'osobola omukolera. Baganda bange abasiraamu, bw'olabanga omuntu nga azzeewo nga mwana muvubuka alina eddiini alina n'empisa, tugoberere nabbi directives zeyatukola ki zeyatuwa. Wallahi nabbi Muhammad tasobola tulimba. Ekigambo kyeyatugamba kyali kikulu nnyo. Abaana baffe babazaaliddemu ewaka, kati ate nebamala omuzaalamu ate ng'owulira ensonyi tokyamugaba, ne mutandika tekyankala na muwala wo, tolina kyakukola, maama amuzza, taata agamba nedda. Ebyo tubirabyeko. Kati okujjawo ebyo byonna, wallahi nabbi kyeyatuwa kikulu nnyo. Ate nammwe abaana abawala balina ekizibu kimu, emyaka egyo baba tebawulira. Omugaana kino bwabeera ku mulenzi abeera nga akaana akatonga okawadde siiti ng'oyagala kakola ki tamuvaako. Kati tulina kusala magezi okulaba nti abaana abo nabo tubatuuza, tukola counseling. Obeera ng'olina omwana omuwala ewaka, tuula naye otegeere nti kati mukulu, si mu mbeera ya bukambwe, tebujja kukola asla. Tuula naye omulage ebizibu ebigenda okubeera nga biva mu nsonga y'okuba muvubuka gwafunye. Abazadde bano batera okulengerera ewala. Oluusi bw'agaana omwana wo okwesiba ku muvubuka gundi, alina ebintu by'aba atunuulidde ng'alaba mutuufu gwamuwadde oba gwayagala okumutwala, omuwala ono gwayagala omuvubuka amukwana, tamuyinaamu future, ate nga kituufu tamuyinaamu. Abavubuka basobola okubeerawo ng'ebyokukwana abyagala, naye nga ekituufu kiri nti talina kapasite ebeera na muwala. Ekyo kikimanyikiddwa. Ngero n'amala omuwa olubuto, khalaasi kikoze ki kiwedde. Muyinza obutaddayo na kumulabako, mulengera nfuufu nga yadduka dda. Akati mu mbeera efaanana bweti tugamba tutya? Tugamba nti abaana abawala bawulirize nnyo, bamaliriza mu maziga. Godi yannimba, Khalid yannimba, n'ayogera ebigambo gambe bitakyalina makulu. Yakulimba bamuzaddemu abaana, Abdulaziz yannimba. So barakallahu fikum. Jazakumullahu khair. Tubagamba baganda bange mubeere nga abaana bamwe mutuula nabo mbabuulirire, omuganda nti gundi agenda kukolera ki, tunulira gy'olaga, nze maama wo ntunulira, taata wo ntunulira, agenda kukolera ki, gumiikiriza, Allah ajja kuwa obulungi. Abaana bayinza okubeera nga ate bafunamu
naye toziyizanga omwana ng'afunye omwana we afunye mwana munne gwasobola okufumbirwa ng'omulabamu obulungi. Awekitiibwa Allah yagaa nti wala tukrihu fatayatikum ala albigha in aradna tahassuna. Bwatyo Allah bwagamba mu Nuuru, tukakanga omwana wo okukola obuseegu bw'abanga omwana ayagadde ofumbirwa alongoosi, tomukakanga kwa bona amujja kufumbirwa agenda kumaliriza ng'omwana akoze buki. Eyali nkola y'abannafusi Abdullah ibn Ubay ibn Salul ayo ekkakuye lwaki bawalabe yabaziyizanga okufumbirwa abasiraamu enfumbirwa entuufu, n'ayagala okubeera nga ayagala babeere kubatunda abafunemu oba ali mbwereere bwabwe. Kikola kya bulabe nnyo era amateeka g'eddiini gakivumirira. Saba Allah atugase n'ebyo atuwe okuteeka mu nkola. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Wa fika barakallah. Tusaba wekitiibwa Allah tabaraka wa taala abeere nga atugasa n'ebyo bye tujjukanyiza olwaleero. Inshallah lw'obudde tetugenda kubeera nga tusukkawo ebibuuzo ebisigadde, tujja kubeera nga tubitandikirako olwokubiri olujja biidhni subhanahu wa ta'ala. Wa barakallahu fikum wa jazakum Allahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.